egimu ku miganyulo enkoko ennansi gye girina kusinga ku nkoko zino endala enzungu, broilers n'enkoko endala ebika ebirala bye baleese muli broilers, saso, sussex n'ebirala ebika bingi. Nti ekimu ku muganyulo edda omuzungu yatusanga tulunda enkoko yaffe ennansi, naye ekimu ku bintu byatusanga kijatuyambanga nti ekisooka enkoko eno terwalalwala era yesobola okubeerawo neyebeezaawo nga terwadde. Kyova olaba osanga omuntu n'agamba enkoko yange eno mazina y'emyaka 5, olala nasanga omukyala mwoleso n'agamba nti amaze n'enkoko ye emyaka 16 nga yenkanankana ne muwala we obukulu. Ekirala enkoko eno etuyamba nti essaawa eno tukwata nnyo amagi ne tutwala ku hatchery ne twaluza. Ku nkoko ennansi oba enkoko eŋŋanda etuyamba nti teweetaaga kutwala ku kyuma. Bw'oba tolina kyuma eri enkoko yesobola okujja n'etuula ku magi n'ebeera nga ate osobola bulungi okukolera omulimu ogw'okwaluza obukoko obulala. Ekirala enkoko eno etuyamba nti ekuwa omukisa okubanga osobola okugumiikiriza bwenga omulunzi okugumira egumira embeera yonna gy'oba ogitaddemu nti esobola okulya ku mmere yo awo gy'olinawo n'ebintu ebikwetoolodde ky'otasobola kukozesa ku nkoko zino endala. Enkoko endala si kyangu nnyo okumala agamba nti leftovers njaziwa enkoko zirye ate n'okutakula nti ejja kgenda wali etakule. Ekirala enkoko eno ne bw'oba nga wagyerabidde wabweru ejja kweyiyayiya efune waakiri omuti wali weekola ki weesula. Enkuba bw'eneba tegisanzeeyo giyisa bubi era enkyo ejja gisanga etambula nga namu bulungi. Naye zino enkoko endala ojja kwesanga nga bw'oba ogirese mu environment bw'eti either ojja gisanga nga yafudde oba nga yalwadde. Ate ekirala nti ekuwa options z'okubanga okozesa ebikwetoolodde bingi okubanga osobola okubala. Ekirala bw'olunda mu nnunda bw'eti ku nkoko ye ennansi kikwanguyiriza enkoko eno okubanga okuŋŋaanya kalimbwe ddala omulunzi okubanga oteeka ku ki mu nnimiro yo n'ebanga ofuna obugimu. Ekirala abantu edda twalyanga enkoko ng'erina akawoowo. Enkoko eno olw'okuba nti eri emidde egy'enjawulo eri ebintu eby'enjawulo omubiri gwayo gukola ki guguma. Twali twogera ku kika ky'envunyu kiri ekirina ekika ky'envunyu eya kirungube nti eyina ekirungo kye tuyita kitine. Enkoko eno bw'erya ku nvunyu eyo omubiri gwayo guba mugumu. Ekirala mu mubiri gwayo okubeera omugumu bw'eba ejambiddwa n'erya era ku nvunyu eri ezimu oyinza n'oziwa envunyu n'egitunuulira butunuulizi, naye bw'ogiwa ku nvunyu eri envunyu eyo erina ekirungo kye tuyita lauric acid ng'emu ku amino acids eziyiza ebifuba ne ssenyiga mu nkoko. So kijja kusanga enkoko eno okulwalwala ebifuba ne ssenyiga kijja kuba kizibu era ojja kulwawo nga tefunaafuna ndwadde bwe zityo. So bwe bulungi bw'enkoko eno okubeera nga ate yanjawulo nnyo ku nkoko endala akusingira ddala omulunzi n'omulimi abeera agirunze ejja kunyumira nnyo.